ebbanga lyonna ayongedde okukakasa abantu nti nze njabbawa kyemwagala oba ontegeera njabbawa kyemukola ki kyenjagala mukole ki mutwale singa tebwali bugumu bwe na bumalirivu bwe enkwakyo yali tesobola kubeerayo naye yagamba nedda enkwakyo egenda kubeerayo n'agikola and trust me akatiba akasooka aka success yakayita ekivulubu okiraba numbers tezirimu mweziri obategera kati bino betugendamu bino dynamics zetugendamu bantu bikoze bitya biralamu kubanga ebivulwa ebigambiddwa nti badde successful nga tebadde mu sente tobimanyi muki muwendo akatiba akasooka aka numbers kisinga obukulu ate nze kwakaza akantu ako yali asobola okukakuba ne katipa singa deployment yeti yaliiwo naye olwomwana agamba muganda wange sikwagana basirikale kakati speaking of numbers tubadde tucongratulating Crystal Panda mutuwako ku footage engeri gye yakoze okiraba aleki Mpere Festival bweto bwekoze mwabagamba nti sinali kibiki ashimo yo zokwale ya ku festival munasoni waziruka emisinde congestion naye nga kyekyo Crystal Panda mumanyi mu amaanyi g'alina. Allow you wait. Sorry. Congratulations Crystal Panda, that's what we can say. Kati olugendo lutandise kwezuula omanyi abantu abamu kyetulina okuyiga mu endongo eno olina okwezuula ekivulu okitaddeyo ddi awo wakulu nawo okitaddeyo ddi kati omuntu nze wamanya dynamics z'engeri yonna onyamu twogerako one time kizibu ki ne Crystal Panda nali ne PCDN nze nga Crystal audience yali agimanyi nti abaana bano yagendanga mukola interviews ku ssomero but abaana abaana ba daddy nakudropinga nakupiikinga naye abaana basobola okugenda mu bivulu ate si beebo baliko curfew kale nga balina okuddayo ku baana abaana bano baffe abasobola okugenda mu kivulu kye so naye because ngaye baffe ntegeeza abageta represent kale bammwe kati mpaya example kiwana waliwo omwana ki ngambe baani sibaddeewo babebe ku list tutandika kukola bintu ebyo